Sancha oba ko Sancha oba wikeddako mujja kuba muli awo okalabe ku Facebook ogambe bannange oyite kyaliwo mugambe kigozi muganda wange gwampuliriza malayo akatambi kano tuwolekedde vaawo mpitewo 2026 kansa mmeme abanene bwe balina okugwira ku ttaka General Museveni asigale mu game ani alina okugwa ku ttaka we tuwolekedde najja nenkugamba ng'ennaku z'omwezi 7 May waliwo meeting eyatuula n'enneeke ya NRM n'eneeminga Speaker Anita Amongi nga political accident mu NRM era nenkugamba nti balina enteekateeka ezituuka mu 2026 nga Anita Amongi takyalina kyagamba ggwanga nenzija nenkugamba nti essaawa yonna twandiraba Deputy Speaker Thomas Tayebwa ng'afuuse Speaker Judde waliwo eyampakanya linda owulire ebigambo ebizze mu ngeri emu olukiiko lw'abasipiika ba Africa olwabadde e Zambia okimanyi tino basindiseyo Rebecca Kadaga tebasindiseyo Anita Amongi ebigambo genda kubeera ng'obitegeera ezimu ku nsobi Anita Amongi zaakoze kwe kulaga nti ali extravagant ayonoona n'alaga n'amaka ge agatemya ng'omuntu njagala ojjukire Speaker Anita Amongi tasinga basajja bano mayumba ga bbeeyi naye tebagalagalaga okulaga nti n'oba olyawo eggwanga tebalinyuunyuuse kyokka ye yajja nakweraga amaala ameereere ogenda kubeera ng'owulira ebigambo ebyo byonna mbikukuŋŋanyiriza mbikuleetere nkugambye Anita Amongi essaawa yonna njagala kutegeeza tumaze okuba nga tubaako obubaka bwe tufuna obutambula okwetooloola oba olyawo intaneti njagala kubabuuzaako nti musibyeyo mutya mwasuze mutya kansubire nti no buli omu ali bulungi okusinziira mu nsi gy'owangaalira omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo nate olunaku olwaleero ng'obye bumala okukakasa nti tubaako bye tusaako engalo bannayuganda mubimanyi era mubitegeere njagala kutandika ne bannayuganda waliwo abampeereza obubaka ne baŋŋamba Sajime tukolere ku nsonga wabaddeyo Mother's Day olunaku lwabadde lwajjo tukolere ku byabadde ku Mother's Day era tulage ki ekyaliwo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwaka oguwedde oba olyawo nga ye gyali ne ŋŋamba wabula bannayuganda mwagala violence mwagala ebyonoonese naye kale ngenda kutandika n'okusaba kwammwe mpuliriza olunaku lwajjo nabategeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni yawuubyeko olubu lw'ekigere era yabadde omugenyi omukulu wabula nenkugamba nti newankubadde yatuuse abantu baaganye omuweokaminga n'essanyu abantu baaganye omuwa essanyu engalo zaabadde awo nga teziri nawo n'atuuka n'atuula ne tugamba yii omukulu eggwanga terimumanyi oba invisible ayinza okuba nga sebawo yabadde nga talabika ng'abantu tebamulaba towakana ate omanyi mwagala okuwakana abantu bayinza okuba tebamulabye nga yazze ali invisible munaye nga talabika ne batamukubira nga lugwate bwe baba baamulabye ki ekyabalobedde engalo zaabadde zibasiiwa oba yadde okubulwayo omulema akuba ku ttama katulabe akatambi kano. Okay, oye generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni ng'atuuka oba olyawo eri abalamazi obabuuzaako wabula
nga bwe nabagambye nti bannayuganda baagala violence, njagadde nkole kye mwagala. Nze saagala kujjaano mugambe nti nze nswaza General Museveni. Bannange bino ebintu bantu be babinsabye. Naye ate ne Bobi Wine naawe mbutufu tugyeko akajanja kati mbuki katugambe mbuki nti kakati gwe buli wootuuka mu kifo oyagala kuswaza baliwo wagenze Masaka daba bampuuga oyinza olowooza nti tebava Masaka. Bwe wagende Namugongo omwaka oguwedde watonyesa n'enkuba yatonnya kuguno omusana gwayokezza abantu nga kiragira ddala waliwo omuntu waliwaawo nga mbutuufu wasaanya kwegamba atambulirako biri byerere. Katulabe bigambo katulabe Bobi Wine ng'atuuka oyinza ga ekisajja ekyeyogeza kyabaaki. Atuuka ng'abantu bonna bali crazy nga bagudde ddalu. Neyali Katuuti yatuuka ekiseera nga kimwetaagisa okusirika omwana w'abandi amala okutuula n'abantu bakkakkane mbumpimpi. Okutuuka kwa Bobi Wine kwasannyalaza Namugongo okumala eddakiika nga 9 ng'abantu tebasirika. N'amala okutuula bulungi bannabyabufuzi bonna ne bavaayo abali eno abali eri bonna ne bajja bamubuuzeeko anti aliko amasannyalaze akiwakana. Gwe simanyi na kigambo kyakozesa n'alyoka agenda n'alya kagaati munnange. Okumanya Bobi Wine si wa bulijjo, okumanya wanjawulo, okumanya mulalamu. Baali banjula aba opposition bwe baatuuka ku kwanjula Bobi Wine enkuba n'etonnya owakanamu bino bye byaliwo. Ate tumanyi kye kitegeeza enkuba gubeera mukisa. Okay, anti mwagala violence. Sibi ebyo tebiwedde. Waliwo agamba nti no zaayoko n'akamwami Museveni oyagala kumuswaza mwabaaki bantu mmwe. Kale njagalawo tuveewo. Bwe tuba nga tuvuddewo njagala kubeera nga nkutegeezaako nti olunaku olwajjo era Matters Day dwe lunaku dwe baawamba John Bosco Kibalama. Dwe lunaku dwe baawamba John Bosco Kibalama mu 2019. Kakati olunaku olw'eggulo gyaweze emyaka 5 ng'abaana be tebamako.
gyaweze emyaka 5 ng'abaana ba John Bosco Kibalama ne mukyala we nga tebamulabako. Era nga okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuteereddeyo obubaka olunaku olwajja ku mukutu gwa X ne Facebook, n'agenda maaso n'okubeera ng'atugamba nti giweze emyaka 5 Bukyanga General Museveni ne regimu ye bawamba era ne babuzaawo John Bosco Kibalama. Zaali gwagamba dwali lunaku dwa Matters Day dwe bawamba John Bosco Kibalama. N'okutuuka olunaku olwaleero famire eteddangamu mulabako, eggwanga teriddangamu mulabako ne mukyala we. Era n'agenda mu maaso n'okuba ng'ategeeza tugenda luwanirira emirembe mu ggwanga okutuuka ng'abayeekera, ababbi, abanyaguluzi, abatemu nga bamaze okuwandula abantu baffe nga bavudde ne mu buyinza bw'eggwanga Uganda. Ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu oboolyawo ku lunaku luno oba olunaku olwajjo olwa Matters Day, oboolyawo John Bosco Kibalama yandibadde anunulibwa oba ateebwa. So njagala kubeera ng'eyo ensonga ngiteeka ebbali, wabula nnyongera oboolyawo okubeera n'obubaka obugamba nti abakulu beekuba emitima, abantu baffe bagende maaso n'okuba nga babata. Njagala kubeera nga njolekera ensonga ya Speaker Anita Amongi, wabula nga ntandika ensonga ya Speaker Anita Amongi nakutegeezezzaako era ne nkugamba nti nno Speaker Anita Amongi bamukuba left right center. Bwe yabadde Namugongo yagenze Namugongo, kyokka ng'ate mu lukiiko olwabadde Lusaka ku Sierra Resort Lusaka mu ggwanga erya Zambia, Assembly yabadde National Assembly of Zambia. Njagala kutegeeza muganda wange nti eyakiikiridde Uganda mu baspiika okitegedde yabadde former speaker Rebecca Kadaga. Era yatugambye ku mukutu ogwa Twitter ebigambo ebyayogeza bannayuganda obwama. Yatugambye I have arrived at Sierra Resort Lusaka for the speakers workshop organized by the National Assembly of Zambia. Luno olukiiko lwabadde lw'abasipiika, naye simanyi sipiika waffe oba tebaamulabye oba baalabye nga tagwana. Abantu baayogedde bingi ne bagamba oba sanctions ze zaamuganye oba ekibiina kye kyagala musuula bbali oba sipiika, kwegamba allegations zaabadde nnyingi nnyo. Nenjagala tuwulire akatambi kano then tujje tugenda kubeera ku sipiika nkulage lwaki sipiika bagenda mukasuka bamusuule bbali. Kutegeeza nti abagenda maaso n'okuleka nti otunula ku akaunti za speaker essaawa eno bakulaga nga atuuse Namugongo eri emikolo side egy'abajulizi. Kati Anita Amongo amaze okuleka nti atuuka Namugongo, atuuse Namugongo twali nti era bagambye nti akiikiridde President Museveni ku mikolo gya leero. Gwawandikira ebbaluwa oba gwawandikako ebbaluwa nti ye nti yagenda okubeera omugenyi omukulu era ng'akiikiridde President Museveni. Okay. Kati atuliza ku Twitter wabadde tweet mbagambye tutandise essaga ya Anita Amongo, then ng'ogyeko ebye Namugongo bye twakalaba. Kati waliwo tweet eyasuzeeyo. Tweet eno eyaliko Speaker Parliament y'eggwanga Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga yatadde tweet yabadde esoma bweti ng'egamba I have arrived at Sierra Resort Lusaka for the speakers workshop organized by the National Assembly of Zambia. Ye tweet yatadde ku Twitter eyaliko Speaker Parliament y'eggwanga Minister ow'ensonga za East Africa Rebecca Litwala Kadaga nagamba nti ntuuse bulungi ku Sierra Resort mu kibuga kye bayita Lusaka ekikulu eky'eggwanga erya Zambia. N'ategeeza nti balina workshop ey'abasipiika ate nga tokyali. Okay. Nti Parliament y'eggwanga erya Zambia yategese neyita basipiika abawerako. Uganda tuweereza fooma. Bisoboka bitya? Era bwe bogenze ku tweet eyo osobola okulaba reaction ey'abannayuganda oba n'abagoberera yali speaker fooma ate otugambye workshop y'abasipiika
speakers workshop yaba speaker kitegeeza nti Uganda yandibadde ekiikirirwa Anita Amongo yandibadde agende Lusaka kati former speaker yagenze. What is behind? Kibuuzo kinene kyebuuzibwa nti ddala lwaki tagenze. Natti zaatandise okuluma zanywedde tasobodde generwa natti kyatuuliza tulina mwogera kisanga okujjako okulaba reactions ez'Abannayuganda abagoberera eyali speaker Rebecca Etwa Kadaga. Government erina kiwandiiko kyonna kitongole kyefulumiza nti ono yatukiikiridde ne parliament y'eggwanga terina kiwandiiko kyonna kyefulumiza nti right honorable Rebecca Kadaga nti yagenze maaso n'okuba nti akiikiridde Uganda. Tewaliwe kirabikidde naye reaction impitirivu nnyo ku tweet eteekeddwa yatuuliriza eyali speaker parliament y'eggwanga bw'ategeezezza nti yagenze mu workshop y'aba speaker eri ku resort gye bayita Sierra ekibuga bakiyita Lusaka eggwanga lya Zambia Maserengeta agasemazing Africa nti parliament y'eggwanga eryo yategeseyoko omusomo oba workshop atukiikiridde ye yavaawo. Okay, kati kansubire nti nowulidde akatambi ako. Bw'oba maze owulira akatambi ako njagala ne kino kitegeere nkugambye nti bali mu nteekateeka ezisuula Anita Amongi ku lwa sipiika era njagala kujjukiza nti General Museveni buli we tuba tusemberera akalulu abaako omuntu gw'asuula na ye n'asobola okuyisaawo ambitions ze bitya. Njagala ojjukira omukyala gwe bayitanga Jennifer Musisi owa KCCA Kampala Capital City Authority bwe yakola ennyo ku kkubo abantu ne baluwa ne bakaaba amaziga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akuba n'oluyimba tugambire ku Jennifer akendeeza obukambwe. General Museveni n'avaayo n'agamba nti eggwanga ne limala lifunayo ba Jennifer Musisi bana bwe bati liba lijja kutereera. Kitegeeza yapika Jennifer Musisi n'alabira ddala nga ye mukozi yekka ali mu ggwanga. Bwe twali tusemberera akalulu omukulu ono actually nga tuvudde mu kalulu yagamba nti Jennifer Musisi yamwonoonedde obululu mu Buganda. Jennifer Musisi yamwonoonedde obululu mu Buganda. Yali amaze okuba Jennifer Musisi. Okitegedde? Kakati tusemberera akalulu ka 2026. Njagala kutegeeza akalulu ka 2026 njagala owulire obubaka buno. Njagala owulire obubaka buno bw'oba otegeera nti oba oli awo ssaawa yonna wandiraba Thomas Tayebwa ate najja nenkugamba nti waliwo conversation eyaliwo wakati wa Anita Amongi ne Tayebwa ebbanga ddene omaze nga tolaba Tayebwa mu parliament nga kwegamba takubiriza nkiiko za parliament oba ntuula. Nenjagala owulire we don't expect any noise of Westerners are favored when this guy becomes the speaker of the parliament. We have seen enough from speakers coming from other regions. Nchidam. We don't expect any noise of Westerners are favored when this guy becomes the speaker of the parliament. We have seen enough from speakers coming from other regions. Nchidam. Nti tetusuubira muntu yenna ajja kujja atandike kuwoggana nti abantu abava mu Western bo banjawulo babafevalinga. N'agamba nti tulabye ono Tayebwa bw'anaabazze this guy ono Tayebwa bw'anaaba afuuse speaker parliament ono n'agamba nti tulabye ba speaker bangi abava mu regions endala. Kakati kitegeeza ba speaker abava mu regions endala ayinza otugamba nti basiru oba tebakoze kimala oba nti mu regions endala wavuddeyo bangi. Kiri mirundi esatu. Ayinza okubeera nga atutegeereza nti bye bakoze tebirina makulu. Ekyo kimu. Ekyokubiri ayinza otugamba nti babadde tebakola kimala. Ekyokusatu ayinza otugamba nti ebbanga ddene ba speaker ba parliament babadde bava mu regions ndala. Kakati ekiseera baweeko n'owa Western. Kati wano kyatugambye siwulira oba tetuwulira tetusuubira muntu yenna kuvaayo atuwogganire nti aba Western bafevalingibwa.
singa tayebwa anaaba afuuse speaker parliament. Tulabye bangi abavudde mu regions endala. Okitegedde kakati wano wenkugambira ko kaweddemu Dakanita Amongi kaba kaweddemu gano mazima bagenda kubeera nga bamufuuwawo ebbali. Ebyo byonna bikwata obiteeke ebbali. Njagala ne kino nakyo okigatteko era okitegeere okiwulirize bulungi. Omaze okutegeera nti ye Thomas Tayebwa takyaddayo, ye agenda kubeerawo. Yengeri yemu Jacob Olokoli Oranya we yavaawo, enjawulo nti ye yafa ono n'ateking over, naye ono bagenda mujjawo bujja. Ngenda kuddiramu ng'ennaku z'omwezi 7 May omwaka guno ekyaliwo wogenda otegeerera obulungi. Ne kankubuulire ebizibu biva luddawa, kubanga ebintu bingi ebigenda mu maaso. Ekisooka sanctions nga sanctions ziri mitinga speaker okubaako ebintu byatuukako. Kati bwe baba bali mitinga speaker kitegeeza ne gavumenti egenda kubeera nga waliwo ebintu ebigyetemyeko. Okitegedde olwa sanctions zino kati balina omuwummuza, naye ekyo si kikulu kubanga sanctions zigenza okujja ng'ate already bano balina plan emukuba. Lwaki Speaker Anita Amongi y'omukuba speaker ababadde extravagant ekisukkiridde nti ayonoona n'ebitagasa, nti ye muntu abantu gwe bazudde nga yambala olugoye lwa $15, $13, $10, $9 n'ebisingakaawo. Speaker Anita Amongi bano abasajja boolaba mu gavumenti balina ebizimbe, abasajja balina ebizimbe. Abo bonna bawulira haamu ojja kwesanga nga haamu ojja gisanga ng'erimu either Muwoozi oba Janet. Tugenderaawo ojja kulira Sudiru obuuze yaani Sudiru ojja kusanga Mwami Museveni. Lwa nsonga buli kizimbe mu Uganda kiriko ofisi ya gavumenti Sudiru yapangisa. Buli kizimbe ekiriko ofisi ya gavumenti Sudiru kiba kya Sudiru. Kitegeeza ebizimbe Sudiru yekka yakkirizibwa okuteeka ebizimbe bya Sudiru byokka bye bikkirizibwa okuteekebwako ofisi za gavumenti. Gwoboolaba kisoboka nga ye yabawaaki. Kitegeeza ebyo ebintu birina nannyini waabyo. Bwe baba bo bakwesa ebyabwe nga babikweka, kakati gwe Anita Amongi kyekikujjayo otandika okubeera nga ozimba ennyumba eringa woteeri, ennyumba eringa olubiri, oyita ababaka bonna baggweeyo bonna ba parliament ne ba minisita obakulu bese paka ebukede yeri obalage ennyumbayo. Ositule n'omwana wa General Museveni omutwalo omulage naye nga ye tomanyi na nnyumba ye neegi n'emu. Okitegedde kakitegeeza Mwami Museveni mulungi nnyo mu kudifendinga ababbi singa oba tojjeeyo mutwe. Mulungi nnyo mu kudifendinga ababbi oba abafere mu gavumenti singa tojjeeyo mutwe bwoti. Ne bw'ojjayo omutwe kitegeeza muganda wange ebiddako ojja kubeera ng'obiwulira. Okitegedde Anita Amongi ali wakati mu kiseera eky'okukubwa. Njagala tuwolekere wano wenjagala owulirize bulungi ku speaker wammwe. Njagala wano tuwulirizeewo. Nakugamba ng'ennaku z'omwezi 7 May omwaka guno gwennyini neeke ya NRM yatuula e Nakasero. Era bwetuula e Nakasero nga bamaze okukizuula nti speaker Anita Amongi alina ababaka ababe ng'omuntu mu parliament era nga bawulya biragiro bye. Ne nkugamba nti speaker Anita Amongi bano bakitegeera nti abala kazannyo kano nti Mwami Museveni bw'ajja 2026 ne bw'aba ayagala nnyo Katonda tasobola mutuusa eri 2031 amaanyi gajja kuba gamuwedde. Kakati speaker agamba nti Central Buganda mbaganda bange Central Buganda yafuna omukulembeze, Western erina omukulembeze. N'agamba nti ne regions endala zaali zifunye, kakati lwakiffe tetufuna. Agamba kakati kambalire mu ndanga njoka oba ngaki then naffe tufune omukulembeze. Abasajja be NRM ne bakitegeera ne bagamba ono omwana azannya ne kyatategeera. Tugenda kubeera nga tumusuna amapeesa mpola. Era nenzija ne nkugamba nti no ne parliamentary exhibition ye yafuluma minutes ezo zemwalaba ezajjirako mpuuga ne bakomishona bali abalala. Ne nkugamba nti minutes ezo oba parliamentary exhibition eyo gavumenti ye yagita
kukuba Anita Amongi, gavumenti ye yagita kukuba Anita Amongi. Byonna ebintu byolaba bigenda maaso bamukuba kagenderere era ng'ebimu ku byali mu ndagaano eno nakugamba nti omukutu ogw'amawulire oguyitibwa baguyita batya bannaye the trumpet gwe gwafulumya amawulire gano. Yes, gwe gwafulumya amawulire gano aga Anita Amongi. Nenkugamba Anita Amongi bali mukumukuba. Omukutu guno baguyita Paper Intelligence Unity gwe gwafulumya amawulire gano. Nenkugamba nti Anita Amongi bagenda kumukuba paka kuwulira bubi. Bagenda kumukuba paka okuwulira obubi. Kakati wano Mwami Museveni kyeki kyakola. Ayagala okulaga bannayuganda nti ono yabadde asumbuwa. Kakati ye tumunyiza amapeesa gazze wano afune kyetuwandiisenga kwegamba obuganzi, kubanga abantu batunuuliza nnyo Anita Amongi amaaso oba amongo olw'ensonga azza disrespectinga ababaka eggwanga kwegamba ali running amakage abeera mu palamenti nga bwe yeemoola ne bbaawe Magogo. Kakati byonna ebyo ye Mwami Museveni ayagala bikozesanga advantage ajje amukoone oba oliawo awaluma. Okitegedde bulungi. Kale njagala kubeera nga nkulekera akatambi kano wabula nga njagala omanye bulungi nnyo nti Anita Amongi essaawa yonna ye agenda kubeera nga oba oliawo ava ku bwa sipiika ago mazima. Essaawa yonna nkugambye nti eyakiikiridde Uganda mu ggwanga erya Zambia ye mukyala Rebecca Kadaga. Okitegedde? Kyokka tebatandise otuyisizaamu ebigambo mpola mpola nti temutuleekaanira tetuwulira awoggana singa tayebwa aba afuuse sipiika paliamenti kubanga basipiika bangi tubalabyeko okuva mu regions endala. Boyi kino kiba kiwedde. Njagala kubeera nga mbateera wano mbalekera akatambi kano tukawulirize. Akatambi kano kengendo balekerayo kansonga za Buganda. Twakkiriza nti tugenda kubeera nga ensonga za Buganda tuzisoosowaza okuleeta obutambi obw'enjawulo. Tuwoleke abakungu n'abakulu abali emmengaawo nti oba oliawo bandi basibe abantu abatuufu abalina okubeerawo, kubanga tosobola kulaba mpologoma ya Buganda ng'eyita mu kaseera akazibu bwe katyo mmwe ne musigala nga mulya zibbaga, ne musigala nga mulya zippiza, ne musigala nga muvulumula amamotoka ga bbeeyi na kusayininga ssente kusaba bannayuganda Abaganda ssente endala eziddukanya Obwakabaka nga kabaka waabwe temusobola namugulya yadde sando yadde kinigi n'ekitukula. Abalangira n'abambejja basebo ne basebo bazzukulu ba Bassekabaka mu mwenna Abaganda nabo abaagala Ssaabasajja Kabaka ombejja ndagire tajuba banenkomyewo nengenda kujabula nga mbawa update situminkiriza naye nga byempulira njagala mbibabuulire. Mayiga alina abantu batuukiridde mu bitongole bya gavumenti nga yeekubira enduulu nti bakole kyonna ekisoboka okutusirisa. Naddala nze waliwo abantuukiridde nga bansuubiza ebingi ng'obugulu bw'eggongolo nti nsirike kubanga nswaza olulyo olulangira. Olulyo olulangira terulina we luswala wano. Olulyo olulangira luli mu kunyolwa, tuli mu nnaku. Mayiga yatunda ebifo ebimu ng'eddambwe bakedde kutwala grade kusenda amasiro ga Ssekabaka Kiggala. Fe abalangira bangi Mayiga agenze atuunoona ajjayo omutwe gwe batta. Nze Mayiga ne bw'ononnoonya ne bw'onoyita mu bantu nti bampe ssente, nze sagala ssente. I have nothing to lose. Saagala ssente. Njagala eddembe mu nsi yange. Mayiga ogenda kuvaako entabo egenda kutabangula Buganda yonna, etabangule Uganda yonna. Ozannya nango ng'oziyita mondo.
abantu banyiivu ate ne Museveni waali talabangako ku muganda nga anyiize naye mutuusa okulaba ku muganda omunyiivu. Buganda egenda kunyiiga, mujja kulaba. Tugenda mu sabbiiti 9 nga tubanja twagala Kabaka, nga twemulugunya twagala Kabaka. Mulowooza tusaaga? Tewali kusaaga kati, tewali kusaaga. Muleke kulowooza nti tuli mu kusaaga, tetuli mu kusaaga. Twagala Ssaabasajja Kabaka adde mu nsi ye. Kintu kimu kye twagala. Temutubuulira privacy, temutubuulira ani Katikkiro yaliko, saaliddako, saalijja. Mwakutte ebyo ne mujingirira obutambi. Ne muwayiriza Katikkiro Mulwanyamuli nti abaga nti Kabaka ali bulungi ayogedde. Ne muleeta Mayiga yasasudde ssente bugulu bwa Gongolo ku mitimbagano. Bagenda ne bajingajinga obutambi ne bajja obukadde ne babugatta ne bateekamu ebigambo. Akatambi akatambula Katikkiro Mulwanyamuli kajingirire. Ebiwandiiko ebitambula nti byasanga lyambo bwe yawandiise mutaata waali bulungi ajja kujja live. Ebyo nabyo bijingirire. Eyo si akaunti ya Sanga Lyambogo. Ebyo nabyo bikwangala. Mayiga tukummanya obukumpanya n'obuyaye n'obulabbayi. Olina akaunti nga 6 ku Facebook. Oteekayo post zo n'ozeeyagalira. Olina essimu ezisukka mu 10 z'okozesa ku mitimbagano. Naye obuyaye tebulina gye bujja kukomya. Mayiga tukwagala ng'ovuddewo. Abaganda kyembasaba mujjewo Mayiga. Mayiga alumbye ab'ebitongole eby'eddembe n'agenda mu Foreign Office n'abalagira bajje Kabaka essimu emu gy'abadde asigazza. Kati Kabaka avuga nti alina ssimu. Ne bw'aba abojje bbomu sota tasobola kwerwanako. Ne bw'aba atuuseeko kizibu ki, Mayiga yalagidde aba Foreign Office ne bakolagana n'abali ku mulwadde gwe bayita omulwadde ku musibe. N'akasimu akatono kabadde nako akakkusibwa ne kamutuusibwako nako yakamuggyeko. Kabaka yatwalibwa yatulugunyizibwa obulamu bwe tebusobola budde obwo. Kabaka affe bamutwala kufiira eyo kumuttira eyo. Kabaka affe bamuwaŋŋangusa. Mumuleka dde afiire mu nsi ye bamwagala kumutta mumuttire mu nsi ye. Ni lwaki mumutulugunya okutuuka ku ekyo? Kabaka yakwatibwa, Kabaka yabwambibwa buwambibwa. Essimu ze baazimuggyako, tayina ssimu. Abamu abalina essimu za Kabaka abadde baweereza abantu messages. Era batuga nti ezimu Nabalamba yabadde aziweereza. Kabaka ali mu buzibu obutabangawo. Abaganda temubaawo muno omu asirika. Bw'oba oluma omuntu oyina okuluma omuntu. Ak'obuntu kababeeremu. Teri muntu asana kukwatibwa n'atwalibwa kutulugunyizibwa eyo bw'atyo. Ate bino tetujja kusirika. Mutuga nti tusirike nedda. Kyemuva bula nti erondi byogera sibiteeka mu gavumenti ya Uganda. Kubanga manyi abakola olukwe bantu bali Mmengo. Babadde baweereza n'abantu ba mikwano gya Kabaka abamu messages naye nga abalina amasimu essimu bagamba Nabalamba Nabaloga. Mwala wa Lusimbi Mpange Mutundwe yadda mu messages za Kabaka. Era ye Kabaka kati. Ne batandika otuwa ebiboozibozi tiwaliwo Kabaka omukazi, waliwo Omumbejja ow'ekitiibwa ennyo eyenkanankana ne Kabaka ekitiibwa tekiriyo. Omumbejja asikira omwana ow'emabega. Omwana ow'emabega asigala mu kitooke yasikirwa Omumbejja. Kabaka n'asikira omwana omulangira omulamu abazaaliddwa. Ezo empisa z'Abaganda y'empisa y'ensi. Teri muntu akula ng'ali ku level y'emu n'omwana ow'emabega gwe bafugika ku kitooke. Eryo ly'eddaala lya Nabalamba. Asikira ensungwe, asikira ekitanyi. Omwana ow'emabega azaalibwa n'omuntu yenna. Placenta lubuga gwasikira. Kyova n'omukazi bw'aba afudde abeera ne lubuga kubanga n'omukazi azaalibwa n'oyo omwana
N'olwekyo temutubuuzaabuuza nti ate n'abalamba yenkanankana ne kabaka. Ebyo temuteeta biboozi. Twasazeewo okubaddamu kigambo ku kigambo. Muleke kulimbalimba bantu. Kabaka musibe Mayiga olunaku lwa jjo mwatooye order ne bajja ku kabaka n'essimu gy'abadde asigazi gye baamukusikusiza kabadde akasimu kabadde alina nayiko mwaka mugjeeko. He can't call, he can't communicate, he's in total isolation. Kabaka musibe temusirika. Kabaka musibe bamuwamba bamusibira mu kifo ekikyamu ennyo, ekikyamu ekizibu ennyo ku bulamu bwe. Takisobola, obulamu bwe tebukisobola. Era bamutwalayo obulamu bwe bukendeerereyo mpola mpola. Bamutta kitui, bamutta kimugunyu. Ebyo baga nti kabaka privacy. Teri privacy. Kabaka talina privacy. Kabaka musibe. Kabaka wa Buganda bamusiba. Gwe nange njagala mukimanye nti kabaka bamuwangangusa, bamusiba nga jjajjawe Mwanga, nga kitaawe Muteesa wa Lugembe. Temusirika. Temusirika. Ekirala tasobola kwogera, tasobola communicatinga. N'omwana we yazijjeemu n'agamba tannabagamba nti yayogedde naye. Ebyo byonna bye bulimba Mayiga yabikola. Mayiga yabikola. Kabaka talina bwogerero. Omanye ensonga endala gye baŋŋambye olwaleero, kabaka yali e Bungereza, yava e Germany n'agenda e Bungereza. Bw'aba ali e Bungereza yategeeza Mayiga nti rounding up ekiziiti ye ayina okuva mu office. Era n'agamba enough is enough. Olukwo olwo Mayiga baaluteera mu nkola nti wadda tetumukkiriza na kulinnya ku ttaka lya Buganda. Kuvaawo ajja kugoba Mayiga. Abaganda mwe mulina okugoba Mayiga. Kabaka takyasobola kumugoba nga musibe. Ng'ekyamusibisa Lubiri yali agobye Mayiga, yali alonze abantu abalala, era n'okuttibwa kw'omusajja omuligo oyo Lwomwa kwava ku Mayiga. Kutya Lugambo ng'amuga nti yagenda okufuuka Katikkiro. Ekirala njagala kubasaba kubategeeza amannya gange nze Ndagira Tajoba, mbeera mu ggwanga lya Amerika. Mu mwaka gwa 2015 mu Desemba nabbibwako passport yange. Passport nalina eya Uganda neya Amerika. Passport ezo zabbibwa ku kisaawe nali ngenda Uganda. Bazinzibirako Heathrow. Oluvannyuma